Mukaweefube gavumenti gweriko okutumbula ebyenfuna by'eggwanga lino, Minisita wa Ssayansi, Obuyiiya ne Tekinilogiya nga Honorable Minisita Musenero atandise kaweefube okulaba buti abali mu mirimu egy'ebyobusuubuzi bwe bayinza okweyambisa enkola ya ssayansi ne tekinilogiya okulaba nga batumbula ebyenfuna by'eggwanga. What separates developed countries and underdeveloped countries is how they have harnessed science, technology and innovation. So when you're described as an underdeveloped country, what they are saying is you have not done your science. You've not turned your science into technology, and you have not been able to convert it into business. The role of science is to help a country fight poverty and underdevelopment. And for it to achieve that, we must be able to connect the science which happens with those professors in the universities. Ono abadde ku woteeri ya Serena mu Kampala enkya ya leero ku mukolo gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo kw'ossa n'abasuubuzi wamu n'abayiiya wakati ng'eggwanga lyetegekera wiiki ya ssayansi etandise olunaku olwaleero nga yakugendera ddala okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno wali mu kisaawe Kololo. Mu bannassaayansi abeetabye ku mukolo guno mwe mubadde Daniel Dreha owa Zembo nga bano bakola pikipiki ezikozesa amasannyalaze kw'ossa Paul Isaac Musaasizi akulira Chira Motors wamu n'abalala. As of 2021, and the same story is today, the demand of vehicles all over the world was always ahead of the supply of the same. The African Development Bank did a study in 2017 and observed that while at the time the African market was 1.2 million vehicles, the market is projected to grow to 10 million vehicles by 2030. So the question is, who will make these vehicles? Bano boogedde ku buti obuyiiya bwabwe bwe bugenda okutumbula ebyenfuna by'eggwanga olwo bannayuganda babeere nga beeyagalira mu nsi yaabwe. We have 30 stations. In Kampala, in Masaka. It's possible to drive an electric motorcycle from here all the way to Masaka already. We are planning to extend this to 40 stations within next year. And only in Q1 next year, we are putting 300 more motorcycles on the road. They are currently under manufacturing, so they will go on the road. And our promise here with the battery swap system is that if we look at the price per kilometer, they are 20% cheaper. Minisita Musenero asinzidde eno n'annyonnyola obukulu bwa tekinilogiya eri enkulaakulana y'eggwanga ng'ategeezezza nti basazeewo okusisinkana abasuubuzi n'abayiiya okulaba buti bayinza okweyambisa tekinilogiya mu kutumbula emirimu gyabwe kw'ossa n'ebyenfuna by'eggwanga okutwaliza awamu. And why we would really love to have a very close interaction between the investors in Uganda, the people who are putting money in this economy, and those of us who are working in science, technology and innovation. Any nation that does not invest in developing technology, in developing solutions domestically, you don't develop your innovations and grow. That nation has only a potential of attaining 50% of its economic development. Anani Ansereko yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.